Sabbiiti ewedde Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP yawandiikira omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi gu National Consultative Forum nga gwe gutwala n'omukago gu Interparty Organization for Dialogue IPOD nga bakisaba okuteeka omukono ku ndagaano okwegatta ku mukago gwa IPOD ogutaba ebibiina ebirina ababaka ba paalamenti. Ensonga eno yaleetawo okubaganya ebirowoozo abantu abamu nga balumiriza NUP okwekyusiza mu kiti ng'embazzi kubanga baali bamaze ebbanga nga boogerera omukago guno gwa IPOD amafuukuule. Kati bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya DP mu Kampala, pulezidenti w'ekibiina kino era ssentebe wa IPOD mu kaseera kano Norbert Mao agugumbudde bannayuganda abateeka akazito ku bakulembeze ba NUP olw'okukkiriza okwegatta ku mukago guno. Bayogera bingi, to hell with IPOD money, tugenda kola biki, bayogera bingi. Mao agamba nti ekikolwa kya NUP okusaba okwegatta ku IPOD kabonero kasuubi mu kuzimba eggwanga ery'emirembe kyokka okuba yeeya kyandibaleetera okulowooza nti kye bakoze kikyamu kyokka nga babeetaaga mu kaseera kano. Ekibiina ekyo kirina abagoberezi bangi bakikiririzaamu. Saba ba foot soldier abali mu kujerega abakulembeze. Kati tujja kubalaba. Okutuula mu IPOD si kulabisa muntu yenna. Mao wano wayanjulidde banna DP abaweereddwa bendera okuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa paalamenti n'abakuutira okukulembeza ebirowoozo ebiri mu manifesto y'ekibiina okusinga okukulembeza ebyabwe ng'abantu sekinnoomu. Toyina bibyo. Oba toyagala kwogera ku nsonga za DP, beera independent, tumanye nti toyina number plate. Kubanga emmotoka etalina number plate tomanyi oba evudde Sudan oba evudde Rwanda, era bwekutomera tewali musango. Kati mwe tugenda bawa number plates zaffe. Abamu ku baweereddwa bendera okuvuganya ku ntebe y'obubaka bwa paalamenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo basuubiza okusosowaza ensonga ezikwata ku bantu baabwe naddala okulwanyisa ekibbattaka. Nze nva Bunjakko, ewaffe tuli ku mazzi. N'Eggolo ne Buganga bonna bali ku mazzi. Tulina ekizibu nti abagagga bazze baagala kukola zi beaches, baagala kuzimba woteeri. N'olwekyo omubaka nga ndi mubaka ngenda kulondoola nnyo okulaba nti abantu baffe tebanyigirizibwa ku ttaka lyabwe kubanga ebibanja baye babiruddeko. Ina ekireetedde n'ebbula mirimu ewaffe nti n'ebintu ebimu abantu bye baakolanga abavubuka baasobolanga okuvuba kuba ffe tulinaanye ennyanja, naye eyo yonna kati abavubuka tebakyasobola kuvuba. Bannaddipi bagamba nti wadde nga tebaasimbawo muntu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga balina manifesto yaabwe esoosowaza bannayuganda bonna okwetaba mu kulwanirira obutebenkevu bw'eggwanga waakiri nga baweereza mu magye n'ensonga endala nnyingi. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.